Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Webale kubeera musajja mugumu ayagala ensi yo nkulamusizaako. Njalo kulamusizaako mu channel gwe bayita NAMAYANJA Joy. Mu channel NAMAYANJA Joy nankulamusizaako webale kwagala ensi yo nankyukakyuka. Njalo tumira ku channel gwe bayita Hidaya Bint Elias nawe nkulamusizaako. Njalo tumira ku muganda gwe bayita Master Lee wemanyi mu nsi oli South Africa. Ne muganda ge Philip Ganja wonna woli nkulamusizaako nga nawe oli South Africa. So be bantu abenjawulo benjagadde tumirako olwalo especially nga njagadde batumirako mu ngeri enjawulo. Umaru Sari, mwanyinaza NAMAYANJA Joy, Hidaya Bint Elias nkutumiddeko, Master e South Africa po ne muganda wange Philip Ganja era nga nawoli South Africa nkutumiddeko n'abantu be South Africa mwenna mbatumiddeko muje baleko gye mutuusaako engalo. Alright, kati nga mmaze okuzingazinga okutumira ku bantu abo njagala kutandika n'ekigula lugi very special. Njala tandika na chigula lugi ekiri very special. Nenga sinda tandika na chigula lugi njala tumira ku bana Uganda mwenna abawomerwa akatundu kana ke chigula lugi mwe bale kawomerwa na kagoberera. Manya abantu ambasanga kiwedde ne banyiga nenga munne munansonyi nange ekigula lugi abasinga obungi simenti mukyagala nnyo bwe mutyo abanyumira ekigula lugi batumiddeko. Nenga sinda tandika chigula lugi kino njala mutagingiro mumpembe yose tubasoma tanu wakarechezi mutagingire Jero mwamba wa Jero Katumba wa mara njagala bere ko chigula lugi kino bakiwulire bulungi nnyo njoke ngere ku information jukira bagani na information nyingi nnyo olwaleero nenge chigula lugi kino olwaleero kyenjagala otandika nacho njagala Jero Katumba wa mara akibere bulungi nnyo akiwulire mu chigula lugi kyolwaleero nga bwe mbategeezezza nti omusajja ono teyeekaza alina amukwatira bendeweera olwaleero nga bulijjo alabiseeko okwogerako eri eggwanga nenga ayogera mu kifo ekikyamu kyatalina kubeeramu kubanga ffe tuwalonda Robert Kyagulanyi Center mu g'omukulembeze afuga banna Uganda sosiye mukulu yose tutabasoma mutano wakarekizi wonna oli mu state house oba oli luddawa oli mu kifo kikyamu. That's why ne statement z'okola tezikwatagana. Oli mu .com era mwolina okwogerera ensonga eziyamba banna Uganda so si kubabulira history na biki ebyayita kubanga Uganda ensi enkulu ekusinga emyaka wadde wagyefuutiikako ate ng'oyise Windows nebyogera tebikyakkiriziganya n'amyaka gy'abantu. Abantu balinda bawa information ate nga tolina giba kubanga emyaka gyo giri backdated ate nga wayiika Windows toteekeddwa kubeera mu bukulembeze obwo. Ffe twalonda Robert Kyagulanyi Center mu ye mukulembeze waffe. Era mwenda MP abaddeyo simeki kimuddeyo kipya kubanga byonna bibaddewo bibadde matankana engera yennyini baddayo bagamba kubanga yayiika Windows takyalina kyatugamba. Yoseri tibahabula otabayisa omutano wakarekyezi ovuddeyo n'okola ekigambo ekizibu nnyo n'ogamba bw'oti. Ogambye nti olwaleero okakasizza nti emmundu eyabadde egenda okutta Jeno Katumba Wamala yaba ADF era n'amasasi agamukubiddwa okakasizza. N'ogamba ye mmundu yemu eyakuba omugenzi Joan Kagezi eyakuba Jeno Kiggundu yalibba wa deyita Mama Fina Sylvia Mukandoni bw'oyogedde bw'otyo. Njara kubagamba nti nze banna Uganda ekyandeta ku internet kano kubagula maaso na kubategeeza nti sezigenda maaso mu Uganda. Njara bategeeza Museveni kennyini mu Uganda bukyanga agiyingiramu yatandika okukola obinja bwa bayekera obuyitivu nga yabweterawo yabwesasulira ate yabuvunaana. Bwakugamba nti emmundu eyakubye abantu bano ya Allied Democratic Forces ye Twitter ADF ono endanyini ADF yagifandinga okutuuka nakati nti n'omukulu waayo amulina eruzira ali ku special treatment omwami anyira jobera nti alinganga ali ku resort beach Entebbe nti yerira byennyanja na chips na chicken. Omwami ono ali mu komera efusimaiti kubanga nategera ko information nti omwami ono mu komera abeerayo misana naye ekiro yeeta yanagenda mu makage ne ba ajati n'abalaba era emirimu agitambuza bulungi ne business zitambula bulungi nnyo oyo yeyita nti yali akulembera ekibinja kya ADF omwami oyo bakwata Jaberi mukulu jukira bagamba Jaberi mukulu oligino omuzannyo guno yali yaguvaamu dda ne baleeta ono Jaberi mukulu ow'ekicupulisa zino ali gubaga nti ali mu komera okubaza nti ono musajja alimba nnyo kino kye tuyita backtracking. Yose tubahabula otamani wakarekyeza okumanya alimba gyerabidde. Bw'ogamba nti ADF yeekuba abantu bano njagala kukuzaayokko onkujjukize mu kigula lugi ensonga esooka. ADF kibiina kya byabuyeekera kyeweeterawo gwe kennyini ng'okifacilitatinga. Alisira kwena gwe kennyini gwe wamweterawo neweeterawo Joseph Kony nga gwe omwetereddewo era n'oba facilitatinga nga bw'otta n'abantu ekyo saagala okirimbe. Omukulu akulira ADF Jamiro mukulu gw'omuyina eruzira naye ng'asiibayo busiibi ekirabeera ajjatibi ng'akola emirimu gye ekyo nakyo njagala kikujjukiza. Gwe kennyini ozze otugamba nti nno olwaleero ovudde n'ogamba nti olwedde mwena mutuuse okunoonyereza ku ngeri gye badde basseemu Jeno Katumba Wamala ekyo kikyamu. Njagala Jeno Katumba Wamala obeere ku vidiyo eno kubanga wengenda okusemba okuteekako ladda era nkubula biki ebigenda okubeera kuba nagambye waliwo plan B ey'okuzikiriza.
kati yo seriti bahabura otabani wa karekezi manyi oli mudirao mukyala wo Janet Kembabazi mutabani wo Muhozi Kanyerugaba waliwo mukoddomi ne first family ndaweri aba SFC aba ISO n'aba semwe n'aba mu kuwandika ebintu bino njagala mu mpulirize bulungi sagala musule notice njala muwandika ebintu bino kuba tukoye bana Uganda abakukunavu okufiira mu bintu by'ekisiru ne bwebuzabuza banga bafuka bana abasonga ate mwekenyini mumanye ekisa abantu bano tosobola kungamba yo seti bahabura otabani wa karekezi ne batabani bwe babbi bando mufuge gwe mubwabbe gwanga nti otaddewo akakiiko akagenda okunoonyeza ku bane bagenda okuttajira Katumba Wamala ate nga akakiiko kwataddewo ke katula mu family meeting na salonjero Katumba Wamala attibwe ani gw'osiriwaza Jeno Katumba Wamala njagala oggula amaaso akabino kateke ku ntebe amatu ogaggule owulirize ensonga zino newankubadde nti Abaganda mulina ekizibu kye mulina nti Abaganda mwagala nnyo okwerabisa mu bantu mbwe temunyiiga era muli bampisa nnyo n'ekintu kye mukolera abantu bano y'ensonga lwaki batufutubaddeko batuse n'otufuka omusiro ku mutwe so nga ate si bwe kyandibadde batulaga kale ntufu tuganya okutegeera fe twefudde mu fe tusinga okubeera hole ate nga ne yali asinga okubeera hole ku nsi kuno Jesus Christ oba Yesu Kristo omwana omunazaalesi yakubibwa embooko fe kennyini abantu twamuwa ne bamukubba embooko n'akumirwa ku musalaba n'afa n'addayo wa kitawe taddanga kubanga ekimuganya okudda luli bamukuba mbooko na misumali ka tulina tiya gas tulina embooko tulina tiya gas tulina nuclear weapons tulina n'abantu ab'emitima emibi tulina n'abasezi kati Jeno Katumba Wamala n'Abaganda bonna bali maje ne ba indigenous Uganda mwenda bakyasavinga mu UPDF in a message njagala egende gye muli mwenna yo seriti bahabura otabayisirwa the son of Karekezi ntumidde ku bapolisi mwenna gye muli mu barracks gye mulabira video zino mbebaziza nnyo kuba nti mwagala eggwanga lyamwe mulekerawo okucunya banna Uganda manyi mukungana gye mukunganya mutandika okola videos n'abajasi mwe n'abana Uganda ba indigenous soldiers abasavinga eggwanga Uganda namwe batumiddeko I salute you so badde mbera ba police mwe namba tumiddeko ba DPC ba RPC ba private mwe namba tumiddeko buli woli awo nga muli mu ka group ba muli makago muli mukola ba TV nkutumiddeko mwe bali kusavinga gwanga n'aba prison n'aba UPDF mwe namba tumiddeko ntandise bwete yo seriti bahabura otabayisirwa gwe nanyini ADF era leka tubuzabuza abantu bano ossa abantu bangi mu Uganda watandika genocide kuba indigenous Uganda slowly nga bana Uganda babuzabuza ngokola statement ezitakwatagana nga bogikoze olwaliro 1 oze otta abantu mu category zino wamanga oina scientific genocide jokola ngeri mu category ya poison eyo yesoka nokola scientific genocide eya accident eyo yakubiri nokola scientific genocide eya disappearance omuntu nabula nga tazeemu okulabikako wedde bamuziika eyo weri endala jokola gye tuyita ey'okutta n'amasasi ze categories nya naye nga category zino ezo za accident zibadde scientific nga nzibu okumanaging okutegeera ez'okubuzaawo eyebadde enzibu nnyo okutegeera n'ey'obutwa essa abantu bangi nnyo abadde batategeerekeddwa kati njagala kwogera ku specific genocide ebaddewo oba elimination assassination ez'okola ku bannayuganda nga tebategedde nti gwozikola ogambye nti nno mutuse ku kinyusi abantu badde bagenda okuba nti mugenda kufuna abadde bagenda okutta Jeno Katumba Wamala njala kujjukiza emyaka 35 gy'ofugidde Uganda teri report yali efulumye ku muntu yenna yali attiddwa njagala ogireete abantu bano wammanga obatisa mundu era notandika okuwayiriza ADF gwe kennyini gye weesasulira abantu okujja nga tebamanyi nti ADF yo njala tandika n'abantu bano mu myaka 35 ozzossa abantu bano wammanga tekuli omuntu n'omu report yali efulumye ntandise bwe nti bwe watta omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira report yafuluma I'm asking you sir did the public of Uganda received or got the report concerning the death of Dr. Andrew Tankome Kayiira? Nowhere. Tugenze maso tugenze ku mugenzi Felix Andrew Kaweesa he was assassinated no report tugenze ku Mwoyo gwa Gwanga Kirumira yafa masasi terror report tugenze ku mwami Major General Kigundu yafa tewali reporting amasasi gegamuse tugenze ku mugenzi Kazini kubakuba amasasi mu njuye ne muza bamukubye ennyondo terror report tugenze ku mugenzi Abiriga Ibrahim tewali report oyo nno yali wa kibinacho tugenze ku mukyala Robina Kayaga Kingi eyali mukyala wa Dr. Kingi tewali report tugenze ku mugenzi Edward Mugaru eyali omusajja omuganda omugagga mu Kampala yedira empindi tata wange wamutta Edward Mugaru ng'omweralikira nti alina ensimbi watta Edward Mugaru mu ngeri etiisa ng'ate ye muntu facilitating otulero tugenze ku mugenzi Joan Kagezi nattibwa amasasi tewali report tugenze ku Baganda 1,300
abawamba ekibuga Kampala bano bali mu kibinja ky'abayeekera bakwata Kampala ekya UFM bonna bewattira ekitugumu nga babasebusina mundu tewali ripooti yali efulumye n'abalala bangi nnyo ovaayo otya n'okinnambuka nga kamuja atudde ku malaalo okangabiriza obugulu otaddeko galubindi obuzaabuza abantu mbusimanyi mbutuyina trace y'abaana baamukubye General Katumba Wamala. They shouldn't fool you kubanga kino kiggula lugi video tennaba. Let me tell you, General Katumba Wamala, this is the real information. Yourself Tabasura, the son of Karekezi, ordered the camera section of Ugandan police to switch off all cameras in the radius of 2 kilometers within the area where you were about to be assassinated, or in the area where that scenario happened. He ordered the police officers who were controlling those cameras to switch off all the cameras in the radius of 2 kilometers mukifo bade bagenda okuttira. Kyeyakoze to disorganize the public kwe kuddira ka footage akatambudde mu radius ya meters 20 nga kaliko wa boda keyakoze kodda. Njagala kubuuza mu ntinda yonna kisaasi gye badde bakuttidde ssebo kamera zonna ziri ku radius ya mita 2 kweyalagidde boda. Weebuuze lwaki bonna ababadde mu camera section bonna bakwatiddwa why? Kubanga balina footage alaga bano engeri gye badde batambulamu. Remember, camera zino ziri stationed mu bifo nti eno camera 1 wevaako camera 2 yerina obuvunaanyizibwa bw'okukwata ekifaananyi ekyokubiri, camera 3 buli junction ebeera ne footage waayo. Lwaki batulazeeko ka camera ka radius ya meters 2 zokka? Kamera endala zadde ziraze ludda wa okulaga footage y'abantu abo. They shouldn't fool you. The mission was organized and well funded by the State House, chaired by Joseph Tabasura, the son of Karekezi, to finish you. The plan B is in the way. Ekyo kibadde ekigulalo kya Muganda Katumba Wamala. So wegendereze nnyo ng'ogira Okwekalakasa ngulooza nti bano abantu bakwagala nnyo tebakwagala. Ekyo nno kye kibadde ekigulalo kya leero. Yoseri tebahabulekera okubuzaabuza bannayuganda. Obatidde ebbanga ddene nnyo nga babuzaabuza olw'okuba tewaddewo social media ng'abantu balina okumanya ebintu bino. Eno yali message yo nga wakava mu nsiko mugiwulire bulungi nnyo. Kati bawulira ebigambo byoyogera. Eno yali message yo. It will not do for you to be a DA in a district and people are murdered and you don't arrest the murderers. It will not do for you to be a district police commander and people are being killed in your district and you don't know what's killed them. This will simply not do, will not work. I will not accept it. I will not preside over a country where a Ugandan is killed and the authorities do not know who has killed him. Oyo yali gwe Yoseti bahabula mutano waka nga tonnayika Windows. Abatamanyi Windows ye system laptop ba computer kwe tukola bamasimu. Bwe banga Windows yayika esimu tebaako kyekola laptop tena kyekola. Kati n'omwami ono yayika Windows okujja mu public okuyimbanga bannayuganda lwazze okwogera n'ababuli yayisitula omufu nga attachment bali mu system etta abantu. Kati video etandise ekigulalo gikiwedde njala tandika ne video eno bulungi nnyo ngitandika bulungi nnyo mulyoke mutegeere ekiri mu nsi. Oba maliriza ne General Katumba Wamala ono lumu tulyoke tugende ku firimu endala. Ndowooza katandike ne General Katumba Wamala lumu tutandike ne firimu bulungi nnyo. Alright, General Katumba Wamala sigenda kukulisaayo muganda ngo olw'ensonga nti obudde tulina butono nnyo ate abantu balindidde information nnyingi nnyo. Mukama wange Yesu Kristo oba Jajja God fege tuyita jja mu lulimi olujamaika yakutaddeko akasubi okwongera okulaga abantu bodiringa nabo emitima gyabwe gy'omunda. Olunaku lwatumatuse ennyanga za Walumbe Ttanda abantu bano bazzemu ne batula ku lunaku olwokuna mu State House Nakasero ku ssaawa 3 ez'okumakya nkiddamu. Bwasimatuse ennyanga za Walumbe Ttanda Ewaffe gye nsibuka baddamu ne batuuza olukuŋŋaana olwa First Family byokka ku ssaawa 3 ez'okumakya lwaggwa ssaawa 6 ez'omutuntu. Abantu abali mu meeting eno mwalimu Yoseti bahabula Tabasura ntano wakale Kizimbanyo ndaba. Mwalimu Muhoozi Kanyirugaba nze gwe mpita Muhoozi Kanyirupama mwali yali mu meeting eno. Mwabaddemu General Salimu Sale kunono yavudde gye yabadde eggulu najja mu meeting eno. Mwabaddemu Janet Kemba bazi yabadde mu meeting eno. Mwabaddemu ne Audrey Lwabogo mukoddemu wabe yadde mu meeting eno. Be bantu batano. Kiche bakuteeserezaako kye njagala owulire. N'ensi yonna public wawuli wali njagala mutegeere muleke kwebuzaabuza ebintu mbiwulira.
buli yesulya gwa nagamba togamba nti nze saakugamba teri TV te radio station egenda bagamba bigambo bino mu Uganda nga bwe mbyogera kubanga abalimbidde ebbanga lya myaka 35 ng'enkoko bagiyita sekoko bagiyita nte ng'ente bagiyita ngamiya ebintu ebikyamu bitakyakola mu .com era njogera nti Z njogera nti Z agenda yetuge bino byenjogera batuba mu democracy nsobera obyogera mu court kubanga nina obujulizi obulaga nti mmwe mbadde mukola ebintu bino all along ng'abantu basirisa ate sinze nzekka abantu bangi balina obulumi ku mitima mwabatira abantu baabwe nga mwebuzaabuza kati nze Jeno Katumba Wamala kankugambe muganda wange nti embulire tefa yonna ebyange kambi kugambe ebyebadde mu meeting eno bw'wasima tusa okufa Yosef Tobasifa mutono wa Kalisi yalidde emmere nenkubulira nti tebakulimba nti ba assassins bakyaliyo nakubulidde nti baali bakulumbye ku ssaawa 2 n'ekitundu bakutte bo bagende bwalemwa bano bavuga badde wa mukama we yabawadde omulimu gye nakubulidde era badde bagenza otuukayo bulungi nnyo nga mission emaze obbalema baba bakutte ne babatwala embuya babasanyizawo ku ssaawa 5:15 babasanyizawo ne bakubulidde togenda bafuna bafudde kyawedde ebyo yazze okwogeranga ye story zakola buli lunaku Museveni kwebuzaabuza nga afukaana aba obaleka kwebuzaabuza muziba atunula mu kolansa ayagala okusala ekkubo bw'ateekayo omuntu nawulira sound tamanya mmotoka wagyeva eva kyengulu eva kyemmanga kubanga amaaso tegalaba kati bannayuganda badde ovuga ebbanga lyonna ffe tetuli basiru nti tuli bawumba tuutu Museveni katubuzaabuza nti gwosinga okutegera mu Uganda kyokka ekituufu nga wayiika Windows ne family yonna mwayika Windows temukyana kye mutugamba kati gwe okubuzaabuza bannayuganda n'ojja bagamba simanyi ADF nga yiyo gwogisasula nga ne mundu mu Uganda kitegeeza nti omuntu ali private akizibwa kukwata mundu ng'emundu zonna ziri registered amasimu ga registered nga ne pichipichi ziri registered kamera zonna zikola buli junction yonna oŋŋamba otyambo kamera footage mwafulumiza ya radius meters 20 nga ate ntinda yonna n'ekitundu ekya byonna ku radius ya kilometers 2 mwalagidde police eswitchinge off cameras to hide the evidence kati ntandise bwe nti Jeno Katumba Wamala muganda wange wuliriza bulungi nnyo eno message nga bwe njogera mwenna ba indigenous Ugandans most especially those who are still serving in UPDF police prison take question about this information it goes direct to Katumba Wamala but includes all the serving officers the indigenous Ugandans you are not safe ntandise bwe nti mu meeting eno abampembe bano family kana akatwesibyeko akatawezadde bantu 30 abategeeramu oba kubanga tugamba nti essaawa ebeera ntuufu mu lunaku nti bwefanga yafiira ku ssaawa 7 era bwe zituuka ku ssaawa 7 mu lunaku olwennyini ebeekola naye bano bo baafiira ddala bano bonna bwe batudde mu meeting ino bakkiriziganyizza ku bintu bino wammanga era nga babikkiriziganyizzaako okusinziira ku pressure ne guilty conscious gye balina that for the first time ever in their history they have missed their target era kyabalumye nnyo nkubuulidde ababaddemu nkubuulidde ababikoze na biki but they are very 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 disappointed that for the first time in their history they missed their target so in this meeting which was organized on Sunday at 9 a.m. in the morning the State House in NAKACWA the people who attended this meeting they are as follows Yoseti Bahabura the son of Karechezi, Mohos Kanyugaba, Salim Sare, Janet Kembabas, and Odrek Rabogo. Those are the people who attended that meeting. In that meeting, they agreed on the following issues towards you as Plan B, because Plan 1 or Plan A failed and you survived. Jeno Katumba Wamala, abasajja bakugambye bati. Bagambye bati, nti gwe kennyini n'omukuumi wo bodyguard eyawonyeewo. Mulina okwanjula pasipoti zammwe eri ab'ebitongole ebyokwerinda nga n'obudde bukyali nkiddamu bakkiriziganyiza nti Jeno Katumba Wamala n'omukuumi wo mulina okwanjula pasipoti zammwe kuba ebitebe ebyokwerinda mu ggwanga muziweeyo kubanga tebakkiriza kufuluma ggwanga wonna we mulina okulaga balina okubanga tebakkiriza kufuluma ggwanga mulina okusalendinga pasipoti zammwe with immediate effect nkimanyi baze kikutegeezaako gye bujja ye item esooka ngenze ku item 2 Mukulu Jeno Katumba Wamala bagenda kuteeka ku 24/7 surveillance. They are going to put you on 24 hours surveillance. And they are going to monitor you. And they are going to survey you through the following methods. Listen very carefully.
bagenda kukola ebintu bino wammanga baagala kumanya kiki kyokola baani bw'oyogera nabo wa gy'ogenda okufuna eddagala essimu zoba ne tomanye ez'ekyama already abavubuka obadde otambula nabo ku mirundi egiwedde obulungi already bawaddeyo dda secret zo ez'ekyama eza contacts ziri tapped oba ziri wire tapped buli kyogera kyonna bajja kuba bakifuna so baagala kumanya wa gy'ogenda okufunira obujjanjabi baani bw'oyogera nabo na biki by'okola eyo enkola ey'okubiri enkola ey'okusatu baagala kumanya bantu ki bw'oyogera nabo mu public mu magye ne wabweru w'eggwanga n'okwetoola eggwanga lyonna enkola ey'okuna tebagenda kuddamu kukkiriza kufuna kye tuyita airplay oba media yonna egenda okuhostinga to explain what happened kino basobola okukikyusa ne bakukkiriza oyogere but mu bintu byabakkirizganyizaako ekkowe ennamba nnya bagambye tebagenda kukkiriza media yonna kuddamu kukavalinga na kwogera bigambo byonna ebyabaddewo mu njega eno ey'okwagala okutta akatundu ak'okutaano bonna kitole abantu bataano ba first family bakkiriziganyiza nti General Katumba Wamala must be killed within the next 90 days from the day you survived the assassination plot. Do you copy, sir? The first family agreed that General Katumba Wamala must be killed within the next 90 days. And they want to make sure that General Katumba Wamala, his history, and he's nowhere to be seen in Uganda, including your bodyguard, the one who survived the assassination. Hope you get this point loud and clear. Era mmanyi kuno kwoli. Tugenze katundu mbako mukaga. Eno yenteekateeka gye bayinza okwagala okuttamu nga bwe bagiteeseteese mu bintu bino wammanga era ye pulaani nga bweri engeri gye bagenda okufunamu basobole okuzikiriza mu nnaku zino 9 gy'emyezi 3 enteekateeka eri bweti akatundu mba akasooka kakano bagambye nti General Katumba Wamala bw'anaalinnya ekigere kye mu ssetteeserezo w'eggwanga kye tuyita parliament n'ogeza obubaka olubuulo olw'ekigere mu kiriro ky'emmere ekiri mu parliament gye tuyita kantiini bataddewo omuzibu ennyo owa SFC olwo tawadde butwa abaweta mpisi kundi era oyinza obutawona mu byokulya biyinza okulya mu kantiini ya parliament ke katundu mba akasooka tugenze katundu mba akokubiri akatundu mbako kwe bagambye nti singa onogezaako genda mu ddwaliro lyonna eriri mu Kampala limanyikiddwa eddene badiployinzeeyo dda abasirikale baabwe aba SFC bakanywa musaayi abasobola okumaliriza mu ngeri yonna esoboka. Jjukira nti General Katumba Wamala ennakasongola tebalimaayo mayuuni n'aba South Korea abaliyo tebasiika mberenge bakola obuto okusinziira ku muntu gwe baagala. Already was sustaining the injury bafunye blood sample yo bagenda kukolera akatwa akali special nga basinzira ku blood type yo nachi kyolina mubiri. So eddwaliro lyonna w'onoolaga mu Kampala limanyikiddwa badiployinzeewo dda omusawo nga wa SFC nga bulijjo mukimanyi bulungi nnyo nti badikiteeta babeera ne buli sekita omuntu gwe basobola okuba nga bateekawo obukokolero mulimu guno. So kitegerekirwa nti amasomero agasinga omungi mu Kampala gonna amanene batadde mbadde aba agenti baabwe basobola okamafrejinga bulungi nnyo okwefuula nti basawo ate nga balina ne kaadi ezisobola okuba nti zijjanja malwaliro ago nga ne department oba bannanyini malwaliro gana bagakulira ba head of departments bamanyi ku lukwe luno olw'okuba nti bagenda kukumaliza singa kanaakutanda n'ogenda mu ddwaliro lyono n'eddene. Akatundu akokusatu mu nteekateeka empya eriwo mu maka go gy'onooba osuze gwonna kuba simanyi maka g'olina balina ekintu kye bateeseteese ku kino bagambye babata bagenda kufunayo emmotoka ganyegenya enkadde
bagiteeka okumpi ne woofulumira mu makaago ku lunaku lwe basazeewo okutta. Ku olwo olunaku baliteekawo omuvuzi wa lundaaganya nga yeeyambalidde nga bano banneekolera janga abayoola kasasiro abasajja basomba amanda ku kyalo, naye ng'ono musajja wa SFC ajja kuba ng'alina omugemera wala nga ne mu radius ya mita 5 okuvaako kujja kubaako awamuyamba ku olwo olunaku okumaliriza. Nkiddamu eno camouflage y'amaanyi nnyo ate oyinza obutagisukka. Bagambye nti bayinza okuddamu okukozesa akakodyo akalala era bagenda kufunayo ekimotoka ekikadde kye banaateeka okuliraana ewuwo mulyango w'ofulumira mu kkowe erimu, era bajja kufunayo omusajja ow'akagaali aneefuula nga masiikiini bano abayoola ebisaaniiko oba batunda amanda. Ku lunaku olwo ajja kubaawo, naye ng'omusajja oyo ajja kubeera the top hitman wa SFC, naye nga ne mu radius ya meters 50 oba n'okuba mu bumpi bwawo nga waliwo abalala abajja okuba nti bamaliriza omulimu guno. Akatundu ak'okuna kagambye bwe kati. Bakimanyi nti oli mukwano gw'abangi omuli ab'amagye, abasomesa, abasawo, bannaddiini mwe muli ne bapasita mu Kampala. Bakimanyi nti Jeno Katumba Amala oyina omusumba omu gw'osinga okukolagana naye era omwagala nnyo mwogera naye. Njagala kubuulira nga nenna bugisi mufungize omusumba ono toddamu mwettanira wadde omugendako wadde ogenda mu kyaki yonna Katonda nga bwe yafugizaako eddusu essabiro gye tuyita kereziya oba kyaki oba omuzikiti buli w'otuula Katonda akusangawo. Mukama wange nkusaba osabirenga mu njuuyo ne maama waffe akusange waawo musabire awo. Buli pasita yenna gw'obadde olinako naye enkolagana nga mwogera, omu ku bapasita be weesiga emikwano gy'onfanfe yaweereddwa akawumbi kamu ak'essiringi za Uganda okuba nti yeetabye mu lukwe olwa pulaani B ey'okumaliriza. Bw'anaaba takikoze ne bategeerewo omulala gy'ogenze era kintu kye kimu ekyo nakyo kitegeere. Tugenze Katunumba ak'okutaano. Mu Katunumba ak'okutaano bagambye bati nti omukuumi wo kawonawo eyawonyeewo mutegeeze bambi nti naye bakyamutambulirako, nti era bano bagenda mulagira agende afune okugemebwa kw'ekyo, agende akobererwe ekirwadde ekya COVID-19 mu buwaze naye tajja kuvaayo. Bw'anaaba yeebuzaabuza ng'afuka anaaba bagenda mukyusa gy'akolera bamutwale gye banaamutwala eyo gy'ajja okusinkana bajjajjaabe gye bali ennyindo gye zirembekera mukoka. So bodegaadi weebereremu ng'obudde bukyali. Mu nfundikira drone yaŋŋambye nkugamba ebigambo bino wammanga. Yaŋŋambye okusinziira ku nnaku ze bakuwadde ziyinza okweyongeramu oba okusigalamu ezo kubanga abantu bagamba nti baagala bakutte kubanga baategedde nti gwe baategedde nti wategedde nti bo bennyini bebadde balina okutta. Okusinziira nti buli muntu yeenenya ate okusinziira nti wali ayagaliza munne kufa kubanga ffenna lyekkubo limu litukwata. Jeno Katumba Wamala drone eŋŋambye nkugambe bwe nti bwe kiba kisoboka osobola okugendako mu embase yonna ekuli okumpi n'osaba obuddamu n'osobola okufuna ofuluma eggwanga ng'obudde bukyali kuba muganda ng'obudde bukuweddeko. Omusoto omulumeko bw'oba ogumanyi ng'ejo obadde mujjanga okumala ebbanga ddene omanyi kye kitegeeza. Kino kituzaawa ne bantegeeza nkutegeeze nti kyusa ku makubo g'oyitiramu naddala ng'ofuluma mu geeti oba wankaaki ennene at least kyusa mu geeti mw'oyitira sina kindi drone eŋŋambe nkugambe nti mukama wange kyusa mu budde bw'otambulira. Bw'obadde ofuluma ssaawa za matiritiri ku makya ssaawa nga 2 okutuuka ku 3 lwakiri fuluma ku 5 ate bw'oba okomawo okome ku mulimu ng'okomawo lwakiri mu ssaawa 10 olyokoddewo nga ensi ekulaba bulungi nnyo. Awo oyinza okuba nga wootaakirizaako dowuni bye ŋŋambe nkugambe. Dowuni ne ŋŋamba bw'eti nkutegeeze nti wabadde mu bulumi bwa njawulo nnyo ng'osiibula omwana wo weppo nga naawe olaga obuvumu. Baŋŋambye ng'omujaasi omutendeke eyazirwanako mu myaka egiwera 40 n'ogenda ku training eziri basic. Baŋŋambye nkutegeeze nti mu kuziikako kwennyini walabye omumpembe CDF David Muhoozi facial expression ye ne body expression ye ng'ekulaga greatness ey'ekika ekya waggulu. Jeno olina kye tuyita experience mu kutunulira omuntu.
tunuulira omwami oyo kubanga babadde bakutidde emmotoka zonna ezakuyiseeko zonna zabadde za state nga ziri staged to confirm whether you are dead or not. Although bakyusiza number plate ngeziriko za nsindala n'emmotoka zonna ezadde ziyitaawo zabadde ziri well organized and planned okonfirming nti ofudde. Era n'abamajja b'amaanyi abasinga obungi bonna be badde bayita mu mmotoka ezo nga ziri tinted gwe nga tomanyi soka webuze geno. Of all Ugandans who have been knowing you for quite a period of time, how dare you, or it took you almost 1 hour to be rescued to leave that place. Nge motoka bagira bagimanyi tuwobeeraawo bakulabe bwe Katumba Wamala waliwo akavuyo omuntu Good Samaritan asobola okuyimirira n'agamba oh wait a minute ono si Katumba Wamala wait a minute kye kibaddewo kubanga tukimanyi nga bulijjo nti omuntu bw'afuna akabenje emmotoka ze zimugjawo bazira kisa. Lwaki tewabadde emmotoka yonna ezaakuyiseeko yasobodde kuyimirira? Ask yourself why. Babadde mu radius nga batambula ba monitoringa bennyini babadde ku Lumbuye. Oyo CDF David Muhozi kennyini ye yabadde mu area nga monitoringa okufaako ne banna abalala. Era bwe yazze okusoma speech mu kulembeze yamuwadde tunuuli yabadde atunudde bw'ati. Ekyamuyambye nti yabadde ataddeko mask era speech yagisomya atunudde wansi bw'ati. Tunuuli abamajje bonna abazze mu Lumbuye n'abazze okukubagiza buli omu yazze ng'akimanyi nti you survived. Era nga bali guilty conscious bonna mu ngeri yonna esoboka nga bakimanyi nti wawonye naye tebamanyi kyagenda kukolera. So muganda wange taata wange eyo ye plan B eri mu kintu kye bagenda okukolera ekyokubiri. Kati eno sekitalateleeka yezze olwaliro Oweekitiibwa Dani Muliika Katikkiro waffe eyawummula. Taata wange gy'oli nkulamusizza nnyo webaleko gy'otuusaako engalo. Drone engambe nkutegeeze nti naawe ebyokwerinda byo bitereezemuko olw'ensonga nti bakutadde ku listi y'abantu abayinza okuba nti bawunzikibwa. Kati naawo nsabiddwa due to the public demand nga sinagenda kubazanyira information endala. Jeno Katumba Wamala ebintu bino oyinza okwagala obbiriisa empiso oba okuliisa ebijanjala empiso. Njagala owuliriza voice note due to the public demand bangambye njibaddire mu bannayuganda bagiwuliriza bataagiwulidde. Nti abantu bano bagenda okukola ekintu ngero lole kiriwero plan mu voice note gye nazajja mu video yasembyeyo eyabadde yo mu mpembo Odrek Lwabo nga yabadde mu plan eno naye nga mwali mu first family. Okuttibwako okusulibwa kwa Kadaaga okulemeza tumusimbe mutebire ne plan y'okujooga n'okumanyira bannayuganda okubatuusa nti bagenda kufuuka bambula mu nsi yaabwe. Bansabye public nzire munzanye voice note eno nga kwoli n'abala kwe bali bawulye bulungi nnyo ejjogo ly'abantu bano ndyoke mbawa information endala eddako mwawulirize bulungi nnyo era Katumba Wamala wulire ebigambo bino wammanga ndyoke mbawa video ndyoke mbawa information endala njizanye wakati kubanga njagadde ogiwulirize nga n'abantu abasinga obwo bansabye due to public demand nzire munzanye voice note eno mugiwulirize bulungi abataagiwulidde mulyoke mutegeere bulungi nnyo yiyo. Nankabirwa somewhere in the Prime Minister's office. Then they let Uganda go and sleep. I defended Mutabire at the bed sure stays there. I made sure Mwakanes gets the contract going. To get it is a sick man, anytime he will be dying. It's going to reach a time when he needs chemotherapy. But you know, when you start chemotherapy, you are dead. You are literally dead. Actually, I told him never go for chemotherapy. Take any other form of medication, especially dietary medication, if you still want to live. If you start chemotherapy from 4 years, you get 3 years. You further do chemotherapy from 3 years, you get 1.5 years. Then from there, you get 7.5 months. So I told him, just there, no, you leave it at that. And really, things are working out. Okay? And they're moving. So we need a prime minister. We need a different status controller. We need a different PPS. We need a vibrant and useful, very useful minister in charge of presidency. We don't need this silly man. Then when we go to the ICT, the government spokesperson, the person in charge of the media house, should be somebody very reasonable. Very reasonable. Very reasonable. See how Donny Wanyama has been doing his business. Things have been okay. They've been moving very well. Now we have to fight and make sure that we have
a very good vision group head. If we fall short of that, then we're not going to do enough. So we still need total control. Now there are particular people we need to weed out to the Uganda Broadcasting Corporation. Because if we leave it the way it is slowly getting hijacked and giving platform to useless things instead of promoting what we already have. They normally want to just to charge me when I take my advice there for my businesses. I told them we are going to make it, and we're going to make sure that things, work out. Now look at the stroke that happened in Kenya. They thought I'm going to lose anything. Why would I lose anything? But how many people have lost the market? For me, I do my business diligently well. So whatever happens outside that, I don't care. I don't care. These days, the Malamurim has made me a topic of the year. Do you think I care? I see. For you, I know. You know how these things have been happening for long. You cannot be that ditched. But just somebody who goes yapping. And moreover, on these useless radios, you got to these useless radios and televisions, which have no audience literally, and you bash me there. It is okay. It is okay. I don't care. I don't hold any public office that I'm going to be convicted, I'm going to be blamed by anyone, that the IGG is going to summon me, Parliament is going to summon me, I will control, and anybody who proves to be very stubborn, I'm going to hand all of them. We need a different speaker, a different deputy speaker. That's what I need to take over. If Ruth fails on her job, I have so many people who can do the job. Sarah rejected. It was like, me, I'm loyal to KADIMA. I said, most of you people from the East are simply stupid. You are literally stupid. But you prefer to work with the Northerners and the Westerners than all the rest. They do some good work. So we need the URA as well. We need the minister, the fresh minister for transport. You see, Katumba Amara is becoming very powerful. And is being observed and respected by the army. Something I'm lacking. We need to bring him down completely. We need to create a war with the Muze's guard, with Kajina. That fight is going to have him kicked out. Let him go back to general services. Let him get a different ministry. He doesn't deserve to go into works. Let him start some silly things out there. So now the whole thing, you see, when you look at operational evaluation, look at this young man called Ham. He wanted to start a project that would humiliate General Sare. How could such a thing happen really? For you start an agro-processing plant. So the rest of the world will be asking now, Operation Wealth Creation has been here for long, getting about $500 or $600 million every year, and we don't have an agro-processing plant. That would be humiliation on the big bro. It's the first family. It is something we could not accept. We need to fight this man completely, and we sway him off the radar. Let him go down there and start, we make him a tabloid man. But let him not feature. Seriously, he's still too young to be so successful. Too young. The man is not yet 40. For us, we started seeing some real money when we had almost clocked 40. But now this man has an empire from, I think he started building this empire when he was around 24, 23. There. How lucky should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. He doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education.
and health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture and the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Uganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. Awo mujulidde bulungi voice note due to the public demand bangama njiddemu. Buli kyonna kye nali njogedde mu video zange olukunkumuli eziri ku YouTube. Enembwa etunda ebiwoowolo by'abantu, amawogwe g'abantu, ensigo, emitima, byonna ebimayi biri ku lupapula. Bakubulidde buli kimu, bani bagenda okutta, bani bagenda okujjawo, bani batayagala kubeerawo. Mirimu ki gye bagenda okuyingira mu health sector, agriculture, public, buli kimu bagenda kiyingiramu bakikole kubanga balina buli obusobozi. Ne bagamba baagala abantu bonna basigadde babanga basavanti baabwe, ekyo kiba kiwedde kati kangende ku information endala. Ekyo nkimaliriza. Njala muntagingira wano Muhoozi Kanyerugaba ne family yammwe yonna. Njala tegeeza public nti ekitongole ekikuuma omumpembe yosere tubasira mutano wakale kibaita SFC kino nga tekiri mu constitution ya Uganda amajaga kuuma first family y'ababbi abali mu kulembeza obutali baabwe. Before nga sinagenda eyo nchumidde ku mukulembeza Robert Kyagulanyi Center mukama wange ngenda kusaba n'obuwombeefu ensonga zino nga bwoziwulira zino si kusiika binyeebwa. Bana basajja ekyakwatise emmotoka yo baamanya nti emmotoka bw'ogisigaza tewali agenda kukubasasi kebere bbomu ka kibe kikompola. Ono yennyini lwaboogo ne banne ne basala bakwate emmotoka yo olw'ensonga nti obagituulamu bandi tebasobola kufuna bakwagala bakufune mu zino fragile vehicles ne basobola okukubira ebyasi ne bakuttirawo. Weewuunye Foster General nga talina amadika, Foster General talina mmotoka mu following emukuuma. Lwaki? Kubanga Muganda, lwaki? Kubanga indigenous Uganda bo bazirina. Kati mukama ngenda kusaba n'obuwombeefu okusinziira ku kire ky'obudde nga bwe kitunudde n'embeera y'obudde. Ngenda kusaba tuwe press conference obuulira abantu account number oba ya URA banna Uganda bagenda mwezi gumu bagala kusonda sereza URA emmotoka eveeyo. Lwaki emmotoka ogisulenga mbusuzi oba si kujusula mbusuzi ogitambulenga na mafuta bajja gagula bakuuma obulamu bwo. Ensonga lwaki baatwala emmotoka eno balina mission y'emu ng'eyakatumba wamala kubanga emmotoka bazimanyi basobola zisasira amasasi. Mukama wange Kyagulanyi Robert Center osabiddwa banna Uganda n'obuwombeefu. Ovayo tukole press conference ng'ozze ne bank account ozene mobile money number oba sente zonna abantu baziteka bali willing okusasula emmotoka eno mwezi gumu. Nchidda mukama wange Robert Kyagulanyi Center okusinira ku information gye nfunye emmotoka eno bagiwamba nga baagala kuteeka mu target ya bakusanga emmotoka yonna gye baagala bagikuba masasi bukole ki oveewo. Baatula ne bateesa nti bakujjeko emmotoka eno osigale ng'oli mu target kubanga eyo amadika ne baligikubye ekikompola oba bagikuba masasi bali tebasobola kujjamu. Kubanga emmotoka esobola okutambula kilometers endala 10 nga tennakola ki tennawummula ne bagikujjako basobola okuteeka mu target. Kati banna Uganda bansabye nkutegeeze bakole press conference oba buli account ko bagenda oteka sente oba mobile money oba bank oba account ya revenue authority sente zino bali willing ozisasula mu mwezi gumu emmotoka eveeyo oba osula mu nsuli oba ogigenda mu ku beach oba ogifumbiramu naye ng'obulamu kyekikulu ekisingamu byonna kubanga abantu bano bali willing nnyo okukola kye bagenda okukola okusinziira ku information gye nabawadde luli neno yennyini olwaliro se mukama we bansabye okole press conference oba buli sente bagenda oziteeka. People are willing to pay sente za revenue obukadde simanye enkubi 3 babusasule emmotoka bagikuwe ogitambulimu kubanga ekitali ekyo mukama waffe wandibanga naawe oli mu nteekateeka y'emweno kyakugisaako emmotoka. Kati ngenze mu maaso bwenti. Ekitongole ky'amagye ekikuuma family y'ababbi abaffere abayika Windows bonga balowooza kimu arrest and kill ekya SFC kino kimaze ebbanga ddene nnyo nga kyeddiza ettaka ly'ekalangala ery'abantu bakikinoomu n'eryaliko erya gavumenti n'ettaka lya Buganda. Njala tegeeza eggwanga nti bano bazimbye ekkomera eriri mu mazzi the underground water prison baalizimbye era lyawedde. Ekkomera lino litwala abantu 5 bateeka ba inmates. Ekkomera lino lirimu ebisenge ebiriko bye bagenda oteekamu emisota emirala bagenda kukirekanga miggule naye nga ekiro basobola okuta amazzi ne gayingira mu kkomera lino. Ekkomera lino teririmu mataala.
Bino balikoze okuteeka mbannalumanye ne Saalumanye bagenda okujja mu safe houses ez'enjawulo mu Kampala wakiso omukono wajja bagenda obajja babateeke muno okusingira ddala ekkomero ligenda teekebwamu abantu abaakubibwa obubi nnyo abamenyebwa embiriizi abamenyebwa emikono abagibwamu enjala abakubba embiriizi ne zimenyeka be bagenda okutandika okusomba nga kiso kiteeberezebwa nga n'olwaliro ennyini basombye abantu abawerako okuva mu safe houses ez'enjawulo okubatwala mu kkomera lino ekkomera lino ku kizimba ky'ekalangala nga liri underground mu mazzi gye baalizimbye ndoza mujjukira Lumbuye balaga nti ttalo zibali bazimba mu Lake Victoria zaali zeezo zennyini kuzo nga n'endala ziri kalangala eyo kkomera lyawedde nga lyakomodatinga abasibe 15,000 naye nga bonna balimu baana ba Nuupu ate baana b'abantu ekkomera lino gye liri ekalangala lyawedde liri under SFC control ne ISO ingera kati batandise okusomba baana b'abantu batwaleyo niyo kusinga batwalayo abaana bonna batuusako ebikolobero babatwale nga ekigendera ky'abaana bano baagala kubateekeeyo battireeyo sina kindi baleme kuddamu kulabikako emisota gino gye baŋŋambye gyaviiridde ddala mu ggwanga lya South Korea gya butwa nga bwe gukuluma era towonera ddala ekisinga baba bagenda kukuziika buziiseeyo oba okukuleka otayirire ku mazzi nga bo bakola ebyabwe tuzeeyo mu nkola eya Mussolini neyitira yennyini bano abasajja gye balowooza okukola bannayuganda tugenze mu maaso bano abantu kennyini emisota gye baaguze gya busagwa ng'era najjo giŋŋambiddwa nti gyatuuka ku lunaku olwokubiri mu ggwanga nga giva mu ggwanga erya South Korea era gyayingira bulungi nnyo mwegiri ne tugenda kukomera eddala eryazimbibwa mu bisaidi y'ekyenjojjo lino liri mu kibira wakati ddene nnyo liri mu kibira galinga makane nga manene nnyo muno mbaleeta abaana b'abantu okusingira ddala abantu abababuzeeko nga baali bannabyabufuzi oba abaana abaali abenkanamu nga bawagira change mu bitundu eby'enjawulo muno batwalamu abantu eddwaliro ekkomera lino liri mu kibira nga likuumibwa abasirikale aba SFC oba kwepo n'aba ISO abawera 10 abaligaadinga bwe bakuyingiza eno gwe togenda kuddirayo ddala olw'ensonga buli gwayingizaayo tadda afa bufi nti ekivundu ekifuutuka mu kkomera lino kyokka kikumala okukuttira mu wiiki emu n'ofa ate buli afa tebamuggyaayo kubanga gwe basuulayo ye kennyini mu wiiki emu aba amaze okufa kuba teri mmere teri kye bakuliisa kubanga kalinga kattiro so abantu b'ebundi bujjo mu bibira by'ebundi bujjo mutegere bulungi nnyo nti waliwo ekkomera eryazimbibwa mu bibira by'ebundi bujjo gye balitaddeeyo nga bateekamu bannayuganda abasinga obungi gye bafiira ne batadda kulabikirwako mu nkola yemu yeeyo nga obukodyo buno bwonna kati ow'amakomera gazimbibwa babujja North Korea wepo ne Vietnam naddala kano akali ekalangala aka underground water prison mujjukira abalaba firimu ezisinga obungi ez'aba Vietnam amakomera ge basima mu ttaka ne bakuteeka mu mazzi ne bakuteeka ku keegi n'obeera obwo ge makomera ge gambulwa kuba nti nno liri kalangala naye nga liri underground okuba batadde mu mazzi tugenze mu maaso so ono gwe batwala mu kkomera lino ery'ekyenjojjo tosobola kufunayo kyakulya wadde ekyokunywa era nga lino lyo lisobola okukuttira mu nnaku 7 zokka ng'ofudde kivundu eky'abaana bokka oba abantu abaasibwa mu makomera bano abateekebwayo nga bagenda kuba battibwa mu ngeri yennyini abantu bano bakola ebintu bino gy'obeera nti bo ku nsi bagenda kuwangaalako emirundi egisinga obungi ekirala njagala kubikiira bannayuganda era mbikire ne paliamenti ya Uganda nti ensimbi ze muyisa ne muziteeka mu State House zimanyi zikola mirimu ki kino nno y'ensonga lwaki mbagamba eggwanga Uganda eyalikolimira oba eyaliroga embogo tannazissa ate ali ku mutugunda waggulu akyatukunamidde olw'ensonga nti atulengera njagala bagamba nti ssente zonna ez'oba State House mbusimanyi za State House ebitundu 7 ku buli 100 essente zino eziwoba Yosef Tabasiro mutano wakareekeze mbu za State House ebitundu 7 ze sente ezikozesebwa omumpembe okuziwa agenti be ogula ettaka lyonna erya Buganda nkiddamu sente zonna eziri mu classified budget sente zonna eza budget ze basoma ne budget zibongerako kusaba nga basabye sente zibaweddeko zikozesebwa mu kugula ettaka lya Buganda lyonna era nga wetwogerera omumpembe Yosef Tabasiro mutano wakareekeze alina ebitundu 65 ku buli 100 ku ttaka lyonna erisangibwa mu Buganda akiwakanamu genda okoleko save nkiddamu bukyanga Yosef Tabasiro mutano wakareekeza ajja mu buyinza bwe batandika omuyisiza ssente ezijja mu parliament ezijja mu State House ezitaliko mbalirira zino ssente ebitundu 7 ku buli 100 ze zigula ettaka lya Buganda nga ssente zino baziyisa mu babloka ba Museveni abamu nga Baganda abala Banyarwanda ne kumanya agakola emirimu gino kuliko omusajja gwe bayita Kalangwa ow'ekayunga
kuliko abamaje abasinga obungi abanyarwanda abali mu mulanka za bajeno ne ba major abagenda bagoba abantu ku mataka. Esente zezimu ziwebwa abayindi bamusiga nsimbi okuba abantu ku mataka. Esente zezimu ziwa abantu ba NRM bonna abenkana mu Buganda okuba abantu ku mataka. Esente zezimu ziwa abapolisi abanene okukola ekintu kyekimu nga befudde nti bananyini mataka gano nga bagaguze, kumbe ebyapa bisigala wa Yosef tabasula mutano wa Kalekezi ngere ebyapa bwe nabinina. Muno mwe mwali n'okutwala amasiro ge Kasubi, mwe mwali n'okugula olubiri luno, kubanga nabagamba Baganda buli muntu yenna yeebuzabuzanga afukana amatutegeera nsonga zino. N'olubiri Yosef tibahabula tabasula mutano wa Kalekezi yalugula ng'ayita mu mumpembe Agakani ayina obwakabaka obutalina obusibuka nga bwetola ensi yonna nga bulina ebyobugagga bingi. Mu bantu abatwala ensimbi zino okugula amataka n'okuzimba akedi mu Kampala z'essente za State House zino zibateeka mu budget eyo. Abagagga mbanyimanyi sigenda boogerako abalina amataka mu Buganda nga buli kitundu kya Kampala ayinawo ettaka. Wano we mbagambira nti yensonga lwaki Yosef Tibahabulwa mutabani wa Kalekezi alwana nnyo okutwala ekibuga Kampala ng'akiza mu bukulembeze obubwe basobole okizingako lumu. Bano abasajja ebitundu 8 ku buli 100 ebizimbe biri mu Kampala ebizimbiddwa ebipya n'ebikadde byagulibwa bigiriddwa ku ssente za State House zonna eziyitibwa mu Parliament nga temanyi kyezikola. Njala babuza ekibuuzo kimbamimba Parliament. State House ne First Family limu abantu tebawera 10. First Family nga bwolabe ya America nti ya Barack Obama yali mukazi we, yali mu ye n'obwana bwabwe bubiri. Nga abakozi ba State House ba White House bona basigadde gavumenti ya America yebasasula omusaala. Kati nkikuvugidde nkizize Uganda. Kuba kiri nkuwadde kyakulabirako nti Obama yalina abaana babiri, mukazi we naye nga balina ssente bafuna entonotono. Kati naye nkikuvugira naye nkikuleetera mu State House Nakasero ewali ababbi bano. Kye tuyita First Family ye Genetic Embabazi, abaana be basatu mpozi nono Muhoozi Kanyirupama ne Museveni be bantu aba. Abantu bano ku buwumbi n'obuwumbi ssente ze babadde bawa bali essuwaani mmeka olunaku. Museveni ambala empale mmeka, andaweya mmeka, era ebinywa ebikubu bya caayi bimeka. Era state lodge zonna eziri mu Uganda zonna zikola mulimu ki? Bwe tuba nga twagala costing, bwe tuba twagala okukendeeza ku nsaasaanya ya government, state lodge zonna mu Uganda zikola mulimu ki? Museveni azisulamu. Kati sente zonna zembadde musaasanya ku State House banna kubeera abantu bana okujjako olimu ebintu ebirebe gwamu gamba nga bakulembeza abaveebulayo okujja okusinkana Museveni abamu bajjira ku budget za nsi zaabwe. Susubira nti wali omukulembeza asobola okuva mu ggwanga lye najja nga agenda sula mu bbanga. Bajja bayina already accountability yaabwe. Ekyo nakyo mukitegeere bulungi nnyo. Kabeere mukulembeza wa Rwanda ajja nga alina budget ye. Kibanyiza mu providing kulya. Ate State House erimu ebisulu abasobola okusula. Zino zonna ssente ze mbadde musasula zimuwa State House. Kuno kwe kuli bambega abali mu nsi yonna Museveni basasula. Sente zino zigula amataka nga bakozesa abagagga abayindi n'abagagga bali mu Kampala okugula amataka. Temuddamu kwebuuza sente ezibagoba ku mataka ziva luddawa. Ze zino sente zibazisa mu Parliament. Museveni nazikozesa ozuwa abayaayibe okugula amataka gammwe gonna okugamalawo nga n'amataka ga Buganda gonna ebitundu 65 ku buli 100 Museveni yageddeza dda era agalina. Ekigendo bamala enviri ku mutwe era muzikwate muloze nte ziriiko kye kino wano wammanga. Okusinzira ku nswera zange ez'okukisenge zingamba bweziti. Nga bwe nabagambye nti bano balina enteekateeka ejja buli atali munna Uganda mu system. And this is my last message to all brothers and sisters, most especially the indigenous Ugandans. Whenever you are the most especially our brothers and sisters from the northern Uganda, this message goes direct to you.
there been a game. Museveni and his entire family, they have been playing around on Ugandans. Right now, he ordered his younger brother, General Akandwanaho Salimu Sale, to station himself in the northern Uganda with an hidden agenda of taking over entire land in northern Uganda. By befriending you, but in particular, these people, they are there to take over your land and to divide you so that he does the same game which he had been doing all along in different parts of Uganda, mostly in the west and the central, that is Uganda. This gentleman, he's good at divide and rule. You have been together, more especially the northerners. But this gentleman tried to divide you through creating rebel groups, including Aris Lakwena, including Ikoni, including other rebel groups which were suited in northern Uganda, just to create divisions amongst you so that he can find it easier to penetrate in the northerners. That's why in this voice note, the previous voice note which I've played, this gentleman said that we are going to do exactly the same thing which I've been doing to overtake 90% of Ugandans unaware, so that we can take all their belongings, including land, properties, and their entire life. So my brothers and sisters in northern Uganda, either you are serving in the UPDF, police, army, or anywhere in the government office, be aware. The reason being that Museveni right now is befriending you so that he can make you comfortable that you are the one in the system right now, but behind the curtain is the one giving orders. Right now, Chief Justice is coming from where? The Inspector General of Police is coming from where? The Speaker of the Parliament of Uganda and his deputy are coming from where? The police is led by who? The prison is led by who? The prison is led by Abasaja, but there are so many northerners in that service of the prison service and the other sectors. So he's trying to befriend you so that you come near him or close to him, so that you don't get scared. That is good. That is his tactics, because he's good at making his friend. He makes himself so friendly to the people, but with the hidden agenda. Right now, he's trying to bring all northerners together, that he's friend to those northerners, but with the hidden agenda, whereby he stationed his brother Salim Saleh to camouflage, but with the agenda. Let me ask you, my friends from northern Uganda, General Salim Saleh was born in northern Uganda? No. Why is it that the northerners, as we speak right now, are very poor? Northerners, you were good in military and government management. What happened? Open your eyes before it's too late. So, buli omu atunule alina okutunula. Baganda bange mwena abava mu north, abava mu east, kano si katego, kano si kazannyo. Ono lwaboga akugambye nti we are going to befriend the northerners so that we can work together with the westerners. What about the other Ugandans? Where are they? Where are they left? The trick is now is to befriend the northerners so that they can work together with the westerners. The rest of the country is left out. So be very careful in that game. Ask yourself, the man from nowhere, his origin is from Somalia. Now he's situated in northern Uganda. Was he born there? He wasn't born there. Why is he there? At first it was in Kapeka. Was he born in Kapeka? So let me give you the brief history about these people. Museveni is not a Ugandan, that is first. Janet is not a Ugandan. Salim Saleh is not a Ugandan. Muhoozi Kainerugaba is not a Ugandan. Audrey Kurabogo, he can't explain where he was born. Diana Museveni is not a Ugandan. She's not a Ugandan. All
all their daughters are not Ugandans. They were not born here. So these people are non-Ugandans. So they are there trying to divide you as Ugandans so that you can work with them. But time is going to reach that they are going to chase you away and they take over. Wake up. Don't be taken by those simple occupations. All those created office that they need you. They don't need you. Because when Museveni went in the Luwero Triangle in 1980, after he overthrown Obote, immediately he knew that the Northerners, they have been in the army, they are so aggressive, they are good in administration, they have been in government for so long. I can't lead this nation when these people are still strong. What can I do to divide them? Then create a war in northern Uganda so that you distract them from developing. And create a war so that these people, they get tired of guns. And that trick was organized and well planned and was successfully managed by Museveni up to now. Because he knew that he can't manage Baganda, he can't manage the Northerners. You have been in the army, police, and in the government. Remember, Milton Obote, General Tokero Rutwa, Idi Amin Dada, and other people have been governing that nation some time back. They are very powerful people. Where are they right now? Or they were killed. Some died in exile. So as we speak right now, he's doing the same trick. He's tricking you to befriend you, but with the hidden agenda. Please wake up. Okay. Sigenda baluwisaawo okujjako bagamba nti video njimaze. Buli muntu webereremu gy'oli, naye ekisinga obukulu kwe kumanya ensibuko yo, okumanya gy'olaga. Nga mmaliriza, njalako bazanyo bannayuganda mwenna abakola omulimu ku Twitter. Mulumbe wa World Bank muddeyo ku Twitter. Mulumbe IMF muddeyo ku Twitter. Ensonga enkulu gye tulina okukola kati, ensonga lwaki Museveni atuuse okuba nti azze okwogerako eri eggwanga n'alimba nga talina cabinet. Tekibanga obukyanga lubanga lwa mmini, tajjanko mu public kwogera nga talina cabinet. One, talina prime minister, talina vice president. Prime minister yakwataganya baminisita bonna mu Uganda, yakwasaganya business baminisita bonna mu Uganda, tamulina. Vice president aliwo kiguuma azange ntekuma mu kyoto taliiwo, ne baminisita tebaliiwo. Kubanga ekisooka alinda sente za IMF, alinda sente za World Bank. The moment that gentleman receives money from IMF and Bank of Uganda, buli kimu agenda kimala. As we speak right now, he's preparing his former financial minister, that is Matia Kashaja, to come out on 10th of this month to read the budget. Naye agenda kugisoma, inamu kyagenda okusoma tekiriwo. Kubanga they don't have cash. Jukira Rwanda minister ayina okuteekawo sente n'ebigenderako. Buli Rwanda state minister ayina okuteekawo sente n'ebigenderako. Banka temuli sente, bannayuganda baavu, mutunde poliisi zonna mu Kampala n'emirirwano. Buli muntu yagula pikipiki n'ogikozesa boda. Pikipiki bagitunda mudda spare kubanga ebigenda maaso mu Uganda, mukitegeere bulungi nnyo. So, business ya boda naye ayagala gibagobako. Tekigenda okugenda maaso. Bannayuganda mwenna basindika sente Kampala. Era balina bank account mu bank endala njala bagamba. Era njanga maliriza. Mwegendeze nnyo nga musindika sente. Ekirala, abalina account mu bank ez'enjawulo nabagale mukendeze ku nsimbi zammwe. Ekyokubiri, banka zino Museveni akikola kamanye ng'akoza n'owebbwa okuzitta. Sentina leyo gye mulaba yatandikwa n'omusingi ogw'abasajja Abaganda abatandika bank eyo. Naye omusajja omu ku baali empagiriwaga, all the strong pillars of the people who started, or the people who initiated, or the people who started the Central Bank, he was recently assassinated silently before his boss,
Dr. Sepira Kizito Lwanga tebamubika wantu wonna yafa ye yali omutwe gwa bank oyo ne basoka bamujja omwami oyo yafa lwakuba tebamwogera mawuli tebamwogera nnyo bamutta silent bamusitisa butwa then Kagezi Munyu yali agikulira Dr. Sepira Kizito Lwanga ne bamujjawo the moment kasaba jjawo Dr. Sepira Kizito Lwanga bank etandise okufuna ebizibu by'enjawulo mu kufuna ebizibu by'enjawulo gwe Munnayuganda gw'olina okweberamu banka tuba tujagala nnyo ng'etambula nnyo naye kati efunye obuzibu one abantu bagenda okujja ssente baga nti ssente teziriijo naye ng'ate ssente nozikulaga zituuse omuntu bw'agenda okusaba ssente zamugamba alindako ate ssente ze nga ku akawunti gye ziri naye nga zimulaga tezikola kiteziriijo ekyokubiri charges bachaginga abantu kati withdraw ne deposit ne sending oba omusolo gwe basalako ssente mpitirivu kati bangambe kati bw'osindika almost million 2 bakujjako emitwalo 3 charges ssente nyingi nnyo kwegamba buli kintu kitambula bubi nnyo ekyokubiri nga nfundikira bannayuganda mwenna gye muli nsaba n'obuwombeefu tugamba lubaala embeera nga n'ebiro kwotadde mugule masiki bannayuganda mugule masiki muzambale ekyokubiri mwewale ebifo eby'enzigotta omuli abantu abangi nkiddamu bannayuganda mugule masiki muzambale masiki ey'ennusu 2,000 tejja kutwala mu ddwaliro okujjanjabisa bukadde 610 njagala musoke mukole calculation ng'obudde bukyali ekirwadde kya ssenyiga 19 kitambula wadde ffe gavumenti yaffe ekyakikwasizza omukono omuyabayaba olw'ensonga nti babbi naye ng'ekirwadde kyo mwekiri mbasaba n'obuwombeefu mugule masiki muzambale masiki ya 3,000 oba 5,000 ejja kusevinga obulamu bwo n'ensimbi ze wandiyonoonye eziri mu bukadde n'obukadde ng'ojjanjaba ekirwadde kino bw'oba ofunyeemu obubonero bwonna obukulaga nti olina ekirwadde kino waliwo enzijanjaba eyaffe ey'ekinnansi gy'osobola okukozesa ng'okweyoteza kasita weeyoteza ojja kuba ng'osse obuwuka obwo bukuleetera ekirwadde ekyo ngenda basaba buli lw'ofuna enkenyera mu mbeera yo eya bulijjo please nkusaba weeyoteze kozesa eddagala lyaffe ery'ekiddugavu kamba we ebirungo by'olina okukozesa ekisooka osobola okugatta entangawuzi n'ogattamu katungulu ccumu n'ogattamu enniimu n'ogattamu n'akatungulu n'obifumba n'obinywa nga byokya ekyo oba okimaze osobola okukozesa ebyenda eby'embuzi n'obifumba n'obinywa mu supu nga tobisiise nga byokya ekyo nekisobola okuyambako ekyo nga kiwedde osobola okukozesa okuba nga onywa caayi asukka mu bikopo ebyonywa buli lunaku nti ku makya osobola okunywa ekikopo kya caayi kikozese nga totaddemu sukaali caayi yennyini omufumbo oteeka amajaani agamala omunywe ng'ayokya omunywe ku makya mu ttuntu akawungeezi ne obanga ogenda okwebaka making sure nti bw'ofuna enkenyera ey'obutassa bulungi okozesa nnyo ekintu ekyokya naye ng'ekisinga obukulu okwetangira kisinga okujjanjaba masiki ya 5,000 esinga obukadde omukaaga 10 ogenda okukozesa okujjanjaba ekirwadde kino nkiddamu masiki ya 5,000 esinga okwejjanjabisa miliyoni 6 sinakindi okulembalemba ogenda ekaganga ekituufu ekirwadde weekiri naye gavumenti etufuga y'abamafiya tebajja tufaako tugenda kufa ng'ebinyira nvudde olwalo bagamba bannayuganda njagala temwesulayo gwa naggamba masiki ya 5,000 mwewala ebifo ebirimu abantu abangi nga toyambadde masiki mwewala okukwatakwate wantu ekyokubiri mukozese enkola eyateekebwawo gamba ng'ey'okutambula ne sanitizer tomala gakwata wantu tolyalya ku buli kintu kya muntu beera n'ebintu ebyo by'okozesa mwabalya ku nsaniya nga mulyamu muzeegendereze onywedde ku kintu ky'omuntu kyalese ku mmeeza ekyo mukiveeko mwewala ebintu ebyo ekisembayo ensonga esembayo yino oli wa ddembe ogenda
okufuna kyolina okufuna naye luli waddembe okwekengera mu mbeera emu oba endala kubanga kikkakatako nga ggwe constitution ya Uganda ekuwa eddembe okusala okulwenga ggwe omuntu omukulu ne bw'oba owulira ng'olina kyeweekengera nkusaba togenda bw'oba owulira nga tolina kyeweekengera genda naye nga kyonna tugamba nti okwetangira kusinga okujjanjaba okwetangira kwekulwa muddeyo mwambale masiki muzigule bw'ofuna enkenyera nkuwadde ekikolo n'eddagala kiddamu bw'ofuna enkenyera nkuwadde ekikolo n'eddagala obiwulidde bulungi nnyo ekirwadde kino tekisembera kintu kyonna kyokya munywe kyayayokya sukka mu bikopo byonywa ku makya nywa kyayayokya ne botateekamu sukaali naye ng'ayokya mu ttuntu akawungeezi n'ekirongo ogenda okwebaka okweyoteza kintu kikulu nnyo okweyoteza kwekuluwa oba kye tuyita steaming kwata bensani yo mw'onaabira fumba amazzi go nga gookya bulungi nnyo teekamu ka china robe oba teekamu kya pambalaasi awere bulungi nnyo muli bw'omala omuteekamu kwata ettawulo yo bulungi nnyo oba essuuka ogyebuutikire bulungi nnyo ng'omutwe ogutadde mu bbaafu muli obeeremu eddakiika ezitasukka 10 teweebikkula kikole ku makya mu ttuntu n'akawungezi ng'ogenda okwebaka kye tuyita steaming oba okweyoteza ojja kuwulira ng'ozze butonga n'ennyindo ne buli kimu kisumulukuse bulungi kye tuyita steaming eyo y'enkola eyaffe ey'ekiddugavu etali ya kizungu kubanga okweyoteza kya butonde ate kikola bulungi nnyo ekyo bwe kiba kikulemye okukola then ogenda kuwanga tonkuwadde amagezi agasinga obungi mumpulya bulungi okweyoteza kikulu nnyo anaaba tatutte bye mugambye bagamba embulire tefa yonna naye mbabuulidde the fact is saagala mufe mu bintu ebyekiralu ng'ate musobola okwetangira ekintu kino ekijja mu Uganda mask mugigule ya 3,000 ku 5,000 naye mask mugule ezo gy'osobola okuwoza n'ogyanika ekiro n'ekala n'ogyambala ku makya ya 3,000 ku 5,000 naye bw'onoofuna ekirwadde kino kijja kutwalira ssente ezisukka mu bukadde okujjanjaba sina kindi oserengete bajjajjaabo gye baakusooka ate nga si kye twandiyagadde nja kumaliza nga mbagamba ku lwa Katonda n'ensi yange buli omu weebereremu kubanga gavumenti etufuga y'ababbi tebajja bbawa service kubanga n'essente ezimbyako edi morals zonna ezisinga obungi yali mbalirira ya COVID-19 sente tebazibba kati bagamba nti tubeere bagezigezi ng'obwana bw'omusota bakava mu kisunku kalumirawo ekyo mukitegedde bulungi naddala bannaffe abali mu nsi ezisinga obungi n'abali mu Uganda ewaka mufune mask mugikole bulungi naye okweyoteza n'okunywa supu w'ebyenda by'embuzi nga tomusiise ng'ayokya ebirungo by'eddagala embawadde likola bulungi nnyo mumpulya bulungi ekyo bwe kiba kiganye ng'enkola gye nkugambye okikola 7 days a week naye nga era wotaddeko mask bw'owulira nga enkenyera ekyalimu osobola okgenda okulaba omusawo n'akubulira ki ekiddako naye nga mu ngeri yaffe ey'obutonde ekyo kikola nnyo okulwanyisa ekirwadde ekyo abasobola okuba nti mulina engeri musobola okukolerako duyiro naye mulungi nnyo ng'omaze okukola ebintu bye nkugambye duyiro mulungi nnyo okuggula emisuwa n'okuggula amawuggwego ng'odduka kirungi nnyo ng'omaze okukola eno system gye nkugambye era osobola okujogingamu oba mu ddiiro lyo n'odduka ne weetolola oba tolina ddiiro oba ne weetolola mu kisaawe gwe balaba muntu adduka kumbe gwe okeepinga fitness yo n'okuba nti oggula omubiri gwe bulungi nnyo jjukira lw'otuyana ng'obaddemu ekirwadde ng'ekya ssenyiga njagala omuntu alina ssenyiga nga tolina covid ogenda odduke ng'omaze okumira oba omize eddagala ettuufu erya ssenyiga oba omize habo nga wa ssenyiga ogenda odduke mu kisaawe okumala emirundi 5 okwetolola ekisaawe bw'osigala ng'oli kyekimu ojja onkuba engolo nfe kubanga ffenna tuli bantu kugambye joginga kijja kuyamba okukola mukama akumira takumira mpeera naye musibe bulungi mweraba naye nga mumanyi nti ekirwadde gye kiri masiki ya layisi nnyo mweraba
Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.